Ekiro kikeeseza olunaku olwaleero kwabadde kusula mu ngato eri mu Oscar Awards era nga zagenderedde ddala mu maaso. Ekiro kikeeseza olunaku olwaleero yadde nga twabadde tukisuubira mu bingi naye era wonna wonna wekyagweredde ndowooza weekityo wekyabadde kirina kubanga kigwa. Mbaniriza mwena muli mutya mugamba mutya mwebale kubanga muli naffe mwebale kutambula naffe. Yes, olunaku olwaleero luli lunaku lwa Monday, ennaku z'omwezi ziri 11 mwezi gwa kusatu mwaka 2024. Wetuli nnyo butereevu. Yes, naye nga kyeŋŋenda okubajjukizamu nti olunaku olwaleero baganda baffe abayisiramu batandise ekisiibo okiyite omwezi gwa Ramadan era nga tubagaliza birungi byereere mu kisiibo kino nga kigenda okuba nga kitambula. Baganda baffe abakristo oba abakristaayo Catholics born agains bo batandika dda ekyabwe era nga kyeyongera okuba nga kigendera ddala mu maaso. Tubagaliza birungi byereere naddala mu kisiibo kino. Katweyongera okuba nga tubatuusako amawulire ag'enjawulo. Yes, tulaba nti omukulembeze omulungi omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bebadde abamu beetabye mu Oscars zino era nga tulaba nti documentary yabwe emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President yabadde nayo nga eri nomini zezimu kwezi zabadde nominated mu Oscar eno era nga twadde tusuubira nti ajja kuwangula naye unfortunately mwana Omu-Ukraine amanyiddwa nga Minister of Chomov ye yawangudde Oscar eyo era oba ye yawangudde award eyo ne movie ye emanyiddwa nga oba documentary ye eyo documentary eyitibwa 20 Days in Mariupol. Kigambibwa nti eyo documentary badde ekwata ku nti Russian invasions we yaliwo nti waliwo Ukrainian journalist abagetinga stuck nga bali eyo bagita Mariupol city eyo nga bagezaako kubanga badocumentinga buli ekyali kigenda mu maaso. Bagetinga stuck ne they never gave up, basigala nga bagenda mu maaso mu mbeera yonna eyaliwo nga badocumentinga oba nga bawandiika oba nga bakwata buli kimu ekyali kigenda mu maaso. Eyo documentary ye yawangudde era ye ya imagines nga wina. Gezaako okuba nga bajjayo experience gye bayitamu for 20 days nga they are trapped in that city. Naye nga jjukira okuwanyisaganya amasasi kwebuli mujjukire olutalo lubaddewo between Russia and Ukraine kwegamba eno movie oba documentary kwebadde nga based on real stories ebyaliwo nga bwe baali banamawulire baali trapped in that city for 20 days nga bagezaako okuba nga bakwata buli kimu ekyaliwo so kyebageze eno movie oba eno documentary kyeyagjeyo kyeyalaze buli kimu ndowooza ne balaba nga esaanidde okuba nga ewangula so bwetyo negenda mu maaso yeyawangudde banne babadde bakola ki babanominatinze wamu oba babadde nga bali mu kuba nga bamegana wamu. Naye nga ebyo byonna mu byonna era nga twebaza omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga munange from gate of Kamwokya straight to Oscar Awards nabyo si byangu era nga naye yagezaako kyebagezaako okuba nga bajjayo ekifaananyi ekiriwo mpaka okuba nga batuuka awo okuba nga banominatingwa. Documentary zaali nnyingi naye munnange okulaba nga nabo eyaabwe yalondebwa oba nayo neebanga enominatingibwa si kyangu. Munnange bwe muba mu lwokaano muba bangi naye mwena nga we muba amaasinga abamu bamusuubira nti tujja kusingwa. So definitely omwana mu Ukraine oba aba-Ukraine be bakitutte naye nga kino era munnange ne Uganda kibaleka ku mampu. Bagamba nti ne woba nga totutte naye being nominated
kiba kyamaanyi nnyo. Si buli omu nti abeera nominated mu Oscar, so nti kiba kyamaanyi era kyamaanyi ddala. Mpozi n'ekirala kye nsobola okugamba nti abaana oba abakulu bano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we Barbie nti engoye ze babadde beesaze zo zaakoleddwa waniino waffe waniino mu ggwanga Uganda, ate ku baana ba ghetto kitegeera beesaze emivaazi naye nga zikoleddwa waniino ewaffe waniino e Uganda, era ng'abaana ba ghetto be bazikoze. Era nategeddeko nti omwana amanyiddwa nga Seguya Alawi eyakoze ekyambalo ekyo kyolaba ebyo ekinekaneka bwe kityo wano mu ghetto, ng'ogasseeko n'amagezi g'omwana omulenzi omulala ava wali ekabalagala. So beesaze engoye za wano ne banekaneka ne baba nga era beeyongera okuba nga ate bapromotinga Uganda. This is Uganda to the world. It is Uganda to the world. So bingi nnyo ebyagenze mu maaso naye nga tubayozaayoza okuba nga munange batuuse awo gye batuuse, yadde nga tebyabadde byangu okuba nga ate oba oli awo awaadi bagireeta waneeno ewaffe Uganda, naye nakyo kiba kyamaanyi nnyo. Era nga olaba amawulire ga trendinga wonna gatambudde wonna, era nga kye tubadde tusuubira weewaawo nga bwe nabagambye nti tetulina okuba nga tuggwaamu essuubi. Ebyo byonna nalabyeko abantu nga nga bakubaganya empawa nti kati kino kijjirako owa Museveni, tuli mu kuggyawo Museveni oba bali mu kukola ssente mu zino simanyi awards, nti ekyo kyabadde kiyamba bo, era singa bawangudde ezo ssente zaabwe babadde bagenda okuba nga bazenyumirizaamu, babadde bagenda zirya bokka, nti ffe basacrificinga abaana b'abantu bali mu kunyumirwa naye nga jjukira nti documentary eno mwalimu okuba nga beexposinga byonna ebyagenda mu maaso, naddala November 18th 2020 ebyaliwo that day byonna byali mu documentary eno, era nga byeyongera okuba nga byexposinga regime eno byekoze, naddala ku violatinga human rights, okutta abantu awatali okuyiwa omusaayi kwegamba nga teriwo nti oba omuntu waliwo yina kyakoze, ebintu ebimu ebyaliwo byalinga biringa ebyali ekigendereso. Nga bwolaba obutabo bwa mwana mulenzi Kakwenza, naddala bw'oyogera ku Greed the Barbarian, akatabo ka The Banana Republic, bw'obusoma olabira ddala omuntu ayinza okwebuuza nti naye obutabo buno buyamba ki, bugirako bukoze eki mu struggle, naye w'osoma obutabo buno olabira ddala omwana yaexposinga buli kimu ekiri mu regimu eno, buli kimu woba okasomye n'otegeera. So neno firimu nayo bwetyo bwe yali firimu oba documentary nayo bwetyo bwebadde, naye nga kyonna kyekiri ffe tubayozaayoza okuba nga babadde batuuse awo we batuuse, yadde nga obuwanguzi tebusobodde kuba bwaffe, naye nga Mukama mulungi, tumanyi nti next time better nga bwe biba nga bwe bitambula. Tubagala nnyo, tubagalira ddala, mbagamba kimu nti temuvaawo, amawulire gakyali mangi nnyo nnyini ddala, era nga gwe teweerabira kubanga osubscribinga oba nga obadde tonaba, ringing that notification bell, sharing, liking, saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu tukyali wamu era tukyatambula wamu, amawulire nkyaleeta mangi nnyo nnyini ddala, temuvaawo.